era emboozi eno esasuliddwa ekitongole kya World Vision. Twogera ku kuyonsa omwana amaama emboozi eno yammwe bali witaata bimukwatirako twayogedde ku mwana nedooza tujja kubituukako n'ekibuuzo kye nalese mu ddiiro nti maamu ono ng'agenda ayonse enehawule waliwo kubanga maama akola mu kyuma kya buwunga n'alyoka ajjayo ebbeere nga liriko n'obuwunga n'ajjekumwe abatuwuliriza sebo mukubiriza n'abatuwuliriza maama owaffe ow'omukyalo tugamba nti singa obadde olima oba obadde olina byokola nga bikyafu naabako bunaaba engalo ojjenyo ebbeere lyo oliwo omwana wali oyinza okuba nga ogamba nti ate ebbeere lyo liddugadde lyatuuyanye lyakoze eki naye ebbeere eryo oba emibiri gy'abaamaama giriko obuwuka obulungi obuyambako omubiri gw'omwana ogumu okumanyiira embeera ey'ebweru kati buli bw'olinaaza obuwuka buli okola otya obujjako kyetukubiriza omukyalo oba omukyalo gwe okubeera omuyonjo bw'oba ovudde okulima naazaako olugoye lwo naabako omubiri olugoye olukyafu olugyemu oteekemu olukola ki olutukula akaleega k'oteeka munda olina okuba nga okakyusa abakyala abamu balina omuze akaleega kakola wiiki kati gwoleetera ebbeere lyo lyobuki obukyafu naye nga ebbeere lyo teriba terikola ki teriddugala terikola bukyafu terikola bukyafu naye bino engoye z'oliteekako ebweru oba oliawo lyerikola lutya lyeriddugaza kati gwe olina okufaayo okulaba ng'ona bamaama ayonsa yenna atirisi bali badde onaaba emirundi ng'esatu akaana kakufukira amabeere gennyini gawunya kati olina okunaaba ne wejjako olutuuyotuuyo olwo mu makya mu ttuntu oba oliawo naddi n'ekawungeezi naye teweetaaga kusooka kunaazanga bbeere buli woba ogenda oddiwa omuki omwana kati ekirala maama oyinza okuba nga gwe tolina waakutuula naye ate bwe weebaka obulungi n'ositula omutwe gwo oba osobolera ddala okuyonsa ani omwana walibadde teweewala kuyonsa nti ate nze omugongo gunnuma nnumizibwa maama kakkana wansi weetuuza omwana olubuto lw'omwana lubeere nga lukutte ku lulwo omwana aba asobola okulyonka atya obulungi kendeeza ku bungi bw'engoye ziri wakati wo n'omuki n'omwana oba osobolera ddala omweyonsa obulungi omukyala ategeera atya nti omwana kati akkuse oba kukonjala kyangu wekakaaba mbw entala emuluma naye kati okukkuta ategeera ati abamu ayonsa lwakadde kaalina mbwafisizaawo eddakiika 2 n'ayonsa ku mwana eddakiika 2 olugwako alina ebirala byagenda okukola n'akajjako n'akaleka aleka kakaaba n'okukaaba naye ate era tosobola kugamba nti omwana olukaaba bw'ati ateekeddwa okuba nga enjala emuluma omwana akaaba lwa nsonga nnyingi naye era waliwo obubonero obulaga nti omwana enjala ekola etya emuluma bw'olaba akaanako katambuzatambuza omumwa kalumwaluma obugoyi enjala ebeera ekaluma bw'okalaba keeteeka ekikonde mu kamwa akalyalya buli kimu era enjala ebeera ekola etya ekaluma obulala bwekomba nekekomba bwe kati n'omanya nti akaana enjala ekola etya ekaluma kakati tumanya tutya nti omwana waffe akkuse olubuto osobola oddulaba nga kabadde kaludde kuli naye ne kakola katya ne kavaayo n'ekirala bwenga maama ayonsa omwana wetuleetera obuzibu oddira omwana n'omuteeka ku bbeere erya kkono n'ayonkako eddakiika 2 n'omukyusa n'omuteeka ku lyaki ku lya ddyo nako n'ayonkako eddakiika mmeka 2 n'olaba ng'omwana olubuto oluvuddeyo n'ogamba omwana akoze atya akkuse naye maama amabeere gasengekebwa mu ngeri 2 kuliko amabeere agasooka ago gabaamu mazzi na sukaali kati amabeere agalimu ekiriisa ekiyambako omwana okkulogejja ate go gali munda kati buli bw'omukyusiriza amabeere agali munda amalungi takola ki tagafuna afuna gano agaki ag'amazzi mu kaseera katono nnyo naaba nga agafuse ngazzeemu okukaaba amabeere amakwafu ge gayambako omwana okukula nakkuta bulungi n'asobola okutambuza obulamu bwe
kati obanga bwogenda ku mukolo ne baleeta ebyokunywa yaga nti naye tujja yisaawo essaawa 2 baleete n'emmere kati gweolumaliriza ebyokunywa n'olindamu essaawa ogenda okulanga tebaleeta n'ovaawo n'ogenda ogenda enjala ekuluma naye abasigalawo bo balya ne bakkuta kakati ne maama twewale nnyo kubanga tukyusiriza omwana ku mabeere sooka omuwe ebbeere limu aliyonke alikalize bulyoka omuteeke ku ddala omwana yenna akkuse abeera afukaafuka tayinza kufuka nga takkuse era bw'ogenda okuba nga akampaza omwana wo obugoye bw'omwana wo nga buli w'omukyusa wakalu buli w'omukyusa kabeera kakalu kiba kitegeeza omwana oyo takkuta omwana akkuta buli w'omuteeka mu buliri afuka buli luvannyuma lw'akaseera afuka jjukira obubuto bwabwe butono kati olinga agamba nti okukakasa nti omwana omuyonsezza kkuse amale kufukira tasooka kufukira tasobola kufukira kati omanya otya nti omwana wo akkuta bw'omanyira nti omwana wo bw'ayonka akkuta omulabira kufuka abaana baba bakkuse bafuka emirundi waliwo obwana obulina empisa ennungi sebo kuva mu buto nga tekafuka ku buliri ako kaba tekafuka osanga omuzadde ali eyo yeewaana nze omwana wange afuka mirundi 2 kaba tekakkuta kati ensonga endala gye njagala okukatiriza nga tetunagenda ku munnaani y'ensonga y'abakyala abagamba nti omwana owange takkuta awo amangu ddala n'atandika okuleeta ebiralalala ate baleeta bibi singa baali baleetayo ebirungi singa kale naye baleeta kyayi mukalu nze bwe mbasisinkana mbabuuza naye mmwe mulowooza kyayi mukalu ali mukiriisa ki gwe bw'omuli okkuta ogejja weeyongerako oba olina okwongerezaako ebirala abalala wano mu Buganda oba eno baalwala obuwunga bwa muwogo nze ate mbadde manyi bwebugira sitaaki oyo omwana wa myezi 2-3 n'amuteeka muwogo mu lubuto ekisooka tomanyiwa muwogo oyo bwe yakolebwa obuwunga obwo bwabukolera babadde babutereka batya ekyokubiri omubiri gw'omwana tegunnasobola bumenyaamenya nze ntera nnyo okugezesa abakyala ku nte ente nga yakazaala embizzi n'embuzi bimala bbanga ki nga tebinnatandika kulya muddo bitwala akaseera si kyekyo katosobola kukwata akateeko kakazaalibwa nnaku 2 wiiki 3 n'olukatwala ku ki okalinda ne kaba nga kanywa mata kati nga bw'olabirira akateeko kozesa obwongo bwe bumu olabirire omwana wo omuwa amabeere gatya bokka okuggyako eddagala omusawo lyagambye nti omwana we yafunye nimoniya yafunyeemu kino muweze n'empeke muwe lino eddagala ekyo kiba kikkirizibwa naye ebirala byonna bye twongereza bamaama bikyamu baliriramu omwana ow'emyezi 2 okudda ku buwunga bwa muwogo nze simanya ani yabagamba nti bulina ekiriisa bamulerwa naye babalimba newankuba si bubi naye bwe okubeera obw'omugaso olina obwongerezaako muwogo mmere ewamaanyi muwogo si mmere ezimba mubiri kati omwana omuto teyeetaaga maanyi kubanga emirimu gy'akola giba mitono asinga kwetaaga kuzimba mubiri kati buli womuwa obuwunga bwa muwogo amabeere gamusanga kkuse obuwunga bwaki bwa muwogo kati abaana ateekawa ndatandika kwetegereza abantu abatono nga nanjo abo bamuwogo aba talina wakuteeka mabeere buli w'omugabirira buli w'ogenda omuyonsa abeera kkuse kati amabeere ne gasuulibwa ebbali bwe buzibu obuli mu kwongereza ku mabeere ekyenda kiba tekinnatuuka ate era kireetera omwana omukkuto mu bukulu omwana oyo ayanguye okulya afuna omugejjo kyetuyita obesite n'otambula nga totambula oyinza okulowooza nti ogezze mu bukulu kumbe byava muki kyava mu buto bakugabirira ebitategeerekeka kakati ekyo mbadde njagala nnyo nkiseekesera kale mukyala Nangi abaami balina buvunaanyizibwa ki balina kubanga tusagala twogere na mukyala yekka oba maama yekka ate waka waliwo ne taata ate nga taata naye mukulu kakati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nkyeyanziza era nga ngenda kusooka kuddayo ku mulamwa gwa ekitongole ekitwala ebyobulamu omulamwa gwe kyatuwa mu mwaka guno mu luzungu mu lufuutifuuti omulamwa guli nti
making breastfeeding and work oba mu lulimi olwaffe Oluganda nti okusobozesa okuyonsa n'okukola nti making breastfeeding and work nze ngowa ati kikola amakulu okuyonsa nga bwe tukola kaakati okuddayo ku kibuuzo kiri ky'ogambye nti tusobozesa tutya okuyonsa kuno n'okukola ekisookera ddala ekintu kino kitulaga nti guno si mulimu gwa muntu omu yekka weewaawo maama muntu mukulu nnyo mu kusobozesa okuyonsa kuba ye yennyini yakola ki yayonsa era tuba tukubiriza bamaama ssebo bataata mubawe ku mirembe abakyala mumugjeeko stress akole ki asobole okuyonsa omwana we naye osanga abaami omukyala yayonsa ate yalina okwoza engoye yalina okukola atya okulima okufumba tubadde tusaba abantu ababeera ne maama ono bamuyambeko okumusobozesa okuyonsa omuntu omulala omukulu ye taata nga bw'ogambye taata gwe bikwatirako wa bino ebyokuyonsa kuba gwe nga tolina bbeere naye nga bwe tugambye osobola okuyambako maama ono ku mirimu egimu n'akola ki n'asobola okuba nga asobola okuyonsa omwana we nga talina nnyo bimutaataaganya kati ekiro oluusi obwana buno bututawaanya naye n'osanga omukyala amaze okuyonsa ate yasirisa akaana omusajja gasirisa akaanako bwe kaba kakaaba kaba ka mukyala ate tebukaabye ekirowoowe bwe kasirika ng'olwo kaba kake kati abaami oyambeko omukyala okukola ki tugambe omukyala amaze okuyonsa omwana akaana kaganya ng'omuyambako ng'akola ki ng'okasitula nga naye akola ki awummulamu n'okumugulira ebintu bye yeetaaga okumugulira emmere kubanga omukyala ayonsa yeetaaga okulya emmere erimu buli kimu ezimba omubiri ewa amaanyi vitamiini byonna ebyo omukyala akola ki abyetaaga kati omuntu omulala ayambako omukyala ono mu kuyonsa be bantu babeera nabo ng'oggyeko omwami we ayinza okuba nazaala bayinza okuba balamu be tugambe yagendeyo bamujjanjabeko oli bw'aba ate yajja kumuyambako totandika ate kumupakira mirimu muwe omu obudde asobole okubondinga n'omwana we mumuyambeko ku mirimu emirala then n'ekirala abakozesa baffe abatukozesa ne bannaffe be tukola nabo bankizo nnyo mu kusobozesa omukyala ono okuyonsa omwana we obulungi abakozesa bano bakikola batya omukyala bw'aba azadde yandisaanye n'aweebwa ebbanga eriwerako gye tuyita maternity leave n'awummulamu afazaali emyezi 3 naye bw'oba osobola omuwa erisingako tekirina buzibu n'ekirala abakozesa bano ne batuyamba ne batuteerawo ebifo omukyala waasobola okuyonseza omwana we gambe waliwo kaluumu mwakateekaawo nti omukyala azadde omukyala eyazaala asobola okujja n'omwana we n'amuwummuzanga awo buli luvannyuma obala ssaawa 2 ng'agenda n'akola ki n'amuyonsa n'ekirala abakyala bano abazadde tubawe ku mirimu emisaamusaamu tugambe akomyewo okukola ali mu kuyonsa tomupakira mirimu buli kimu omuwadde kino omuwadde kiri muweemu waba abadde alina okukola ebintu tugambe 10 at least akola ebintu 50 ebirala ofuna omulala gw'obiwa oba ebirala anaabisanga enkeera asobole obutabeera na stress eri kumukyankalanya butayonsa mwana we bulungi oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 8 zezibulayo tube nga tufundikira emboozi eno naye naalyagadde namubeeko lyemubuuza abakyala bamayinza okuyitira ku noti 752 9889 55 n'enoti 781 51728 essimu zoyitirako n'obuuza ekibuuzo kyo tuli ku nsonga ya kuyonsa abaana gye twogerako radio Buddu wangi nange nkulamusizza tofannabiwanga abamu bakkirize bulungi mwogedde ku mwana emugedde ku mwana omu singa abazadde balongo amabenga okudda ku 3 bazaala omukaaga era abasolo bakyagalimu amabeere ago tabwakyafunye kyonna
akalala omwana mugamba yose emyezi 6 nyina gyaba alina omuyonsa ekisooka nyina bwalwaza mu myezi batanafuna siga kunywa mazzi gomubada na kyayi omwana abeera atya abasembayo bagambye omuntu ayazaala oba omwana wafudde ayinza okuyamba ono omwana omulamu ate omukadde balaba kusenga nga yosa ku mwana mabere nekajja alina emyaka nga 6 n'okusobamu naye abeera omwana akula tofaananira nga mmere bulungi kale tweyanza tofa we bali kuwuliriza radio budde ey'omuntu wa bulijjo hello naye netiwaaka yo erabika si nnungi tetujja kusobola kuwuliziganya radio buddu wanti naawe webale kuwuliriza omuwuliriza esandaaza byakabanda kooti kaakati nange kyembuuza n'agenda n'omwami avudeko emabegaawo nitugamba nti omwana asaana okuyonjeza emyezi 6 nga talina kyalidde naye kati legaba abalongo tetwagala okumanya nti balaba abalongo nga bebazadde era kiba kyetatisa myezi 6 webali kutuweereza kale naawe webale kuwuliriza radio buddu wangi hello tukuwulira naawe webale kuwuliriza wakati mwetoto kukyomwana nebanga omukyala nga azadde omwana naye nga amabere galina temulina tama gasobola kuyonsa mwana oyo nakuta nasisobola mufunayo tanewamuwogo nengimufumbira nga gyabanywa ng'amata gamwongerezako mwongeza naye nga anyedde ensana yamuwogo eyo kale bagenda kukwanukula kale tweyanziza radio buddu naawe webale kuwuliriza oliwa kale situla ku ddoboozi oyogerera wansi nti situla ku ddoboozi oyogerera wansi ate osiriseewo obusirisi buddu wangi naawe webale kuwuliriza nti gyembaale lwamagwa atezetembuuza mmere gyetusobola okulya okusobola mmere gyemusobola okulya nemusobola okuyonsa obulungi mbadde njagala muntangaaze kale kabakwanukule oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo tusooke twanukule abo kubanga akadde ndaba nako katambula eddakiika tulina nnya zokka tweyanziza nnyo abatuwuliriza ebibuuzo tubifunye bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala ate nsanyuse nnyo okulaba nti n'abaami bavuddeyo kyenyigiramu ne babuuza ku nsonga y'okuyonsa era tetusinga okwagala kakati okuddamu kansooke n'omuntu yabuuziza ku nsonga y'abalongo abampuliriza njagala obbakakasa nti amabeere gakolebwa mu mutwe omutwe baguweereza message nti nno tulina okukola ki okuyonsa gwo ne guweereza obubaka ne bujja mu mabeere ne kugamba kola amaki amabeere kaakati already obwongo bwo buba kimanyi nti nyina abaana bameka 2 kaakati gwe maama kyoba olina okukola kwe kunywa ennyo n'okulya twala obudde bwo maama ayonsa ali emirundi 5 olunaku emirundi emeka emirundi 5 olunaku olwo alya biki alya biki ebyo akeera n'alya ekyenkyaki wakati awo n'ateekawo akampwankimpanki n'alya ekyemisana wakati awo n'ateekawo akampwankimpanki n'alya ekyeggulo kati egyo emirundi 5 maama gyakola ki gyalya ate era maama tumugamba bw'oba oyonsa nywa nnyo buli bw'omala okuyonsa tugamba nywayo giraasi yaki y'amazzi bwe tugamba okunywa ennyo abamu amazzi g'abatama obuugi bw'abatama ebiki byabatama naye obutula bulungi nnyo ku mukyala ayonsa mukene n'enkejje gwe wuuta ffe tuva kimu nti owuusa eki owuusa essupu oyo ayongereko ku bungi bwaki bw'amabeere kati bw'oba oyina balongo
amabeere agakolebwa yagalagana gabeera gakola gatya gamala singa oba weewummuzizza era ng'olidde bulungi ate era nga buli kaseera abaana bo bateeka kuki ku mabeere gy'okoma okuteeka omwana ku bbeere bwe bungi bwaki bw'amata kati ekyo nkivuddeko ate era mbanzizeemu omukyalo oli abuuza nti tulya mmere ki lya emmere ye eya bulijjo naye ng'era bw'oyongezaako ku bungi bw'ebyokunywa bw'okola otya bw'onywa kati waliwo omwami ate atufunye bulungi eyagambye nti omwana wange bw'aba nga ayonsa nga nnyonsa egyo emyezi 6 egisooka ate mugambye omukyala tanywa nnyo nedda twade tugamba mwana so si mukyala kakati ensonga endala yabaddeko ne yabuuzizza ku buwunga bwa muwogo seba oweerwa amaggwa mbadde ku mpewo n'ennyinyonnyola ne ŋŋamba nti obuwunga bwa muwogo bulimu kiriisa kimu ekikola amaki amaanyi tebulina kiriisa kizimba mubiri omwana omuto teyeetaaga maanyi mangi agali mu buwunga bwaki bwa muwogo yeetaaga kuzimba mubiri gwe kati obuwunga bwa muwogo tebulina mugaso gyali n'ekirala bumwonoona ekyenda tulaba abaana baffe abasinga kati balina zi alusas naye tomanyibwa gye ziva zaava ku kakabyenda byabwe nga bikyali bito n'obikako emmere ki endala nga tebinneetuuka kakati tufube nnyo okulaba nga abaana baffe tuweewala obbateeka mu mbeera eyo ekibuuzo ekirala ekinsanyudde nti singa nze jjajja wange yeeyanyonsa ssebo amabeere gonna kasita gaba nga gavudde mu muntu si mabi bw'aba jjajjawo asobola okuddamu n'aleeta amabeere ago kituufu nnyo muleke ayonsa omuki omuzuko tekirinaako buzibu bwonna abatuwuliriza tweyanziza nnyo tweyanzeege tubadde tuli ku mulamwa gw'okuyonsa naddala eri abakyala abakola kyetwerabidde kyetutakonyeeko nti gwe bw'oba okola ng'okolera wala tosobola kutambula na mwana n'omukozi n'ensawo zo zonna osobola okukamula amabeere funa botozi ennungi kamula amabeere go ku makya agamala omwana wo galeke mu boto osobola okuterekamu amabeere naye ate togiweerako mwana omwana tumugabirira n'akakopo n'akajiiko kati kamula amabeere go galeke mu boto omukozi tajja nagabba bw'atuuka ku ssaawa ey'okugabirira ateekamu buteesi mu mazzi ag'akasuususu ne gabugumako katono n'agabirira omuki omwana tweyanziza nnyo tuwuliriza tusuubira nti tulina ekitonotono tetukuyambyeko okulongoosa mu nnyonsa gy'obadde okola otya oyonsaamu nalukusise erinnya lyange nsangibwa ku ddwaliro eryakaayi sebo tweyanziza nnyo akaseera kano n'abatubuuziza ebibuuzo ebyo tubyeyanziza nnyo mpozi akatale kekera akasembayo nga bwe twagambye omulamwa gw'omwaka guno tukubiriza abantu bonna bwe twogeddeko abo abaami abakozesa ab'eŋŋanda tuyambeko abakyala bano basobole okuyonsa abaana baabwe obulungi abakozi baffe tubawe emirimu emisaamusaamu abakyala abayonsa tubateerewo obufo bwe basobola okuyonseza n'okubawa liivu emala maternity leave ebyo ebyange ntumirako bakozi bannaffe be tukola nabo erakaayi omukulu akulira ekitongole ekyobyobulamu kwali awuliriza Dr. Saku Moses n'abakozi bonna be tukola nabo erakaayi sigadde nze Nankya Mary Mukama makulu tweyanziza mpuliriza bwekityo bwe tulabise tubadde ne Emboozi eno eyakwata ku kuyigiriza b'amaana engeri y'okuyonsamu n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'abalala mwenna kuba tulabye nti mwenna kibakwata olw'okupigandozi bibadde bingi Emboozi eno ebadde esasuliddwa ekitongole ekya World Vision essaawa ziwezeemu ey'olweggulo zikomawo n'ekitongole ekya Uganda